ku celebrity track extra UG ogambo te mulungi atulaba kyokola kyamanyi kubango twekumiddeko tukyagenda DJ soko jjeko endongo yo yatutabula namugambye dajjeko endongo tuli wano tuli mu kujaguza amazaalibwa ga Phina muwala wa Maama Phina ayensiyo nindi lyetesitese era tumulindiridde wano wetwogerera tulinze omugola ajje tusinzidde wano maka ga Maama Phina mateeketeeko bulungi banamawulire ab'enjawulo webali okulabika nti omulimu guno ogutambula bulungi isanga bwakutambuliza mu kamera wali eri webali okulabika nti kitambula bulungi tulirako Ibrahim Kasa Diasair Idris tulinawo Abe Kakalamu tuli maka ga Maama Phina wano amateeketeeko bulungi wetusinzidde olunaku olwaleero okulabika nti surprise egenda beera wano kutojera butojezi wali tuina case oyanyenye omutwe foloma Kaklam right side straight out from New Hampshire musajja kubye ekikalu ky'amaanyi so the other side tuina Saimo bwe bali enteekateeka nungi nnyo okulaba tujaguza amazaalibwa ga mwana muwala Phina muwala wa Maama Phina nga buulira nti Maama Phina basinga temulabangako mujja kuba mulabako mu maaso awo nga tulaba enteekateeka bwe ziraba zitambudde tulina okukola kwekumira ku kitwa amazaalibwa omwana yayimba nti olaba obukadde obumukisa tu celebrate ya birthday obukadde mukisa olunaku olwaleero amazaalibwa ga Phina ag'omulundi guno situmanyi gwa mwaka gwa kumeka naye nga mazaalibwa era birthday in fact eno birthday si mazaalibwa twawule amazaalibwa ku birthday tuli wano wetusinzidde olunaku olwaleero enteekateeka nga bw'ogiraba buli akeetala okwolaba wano kutegeka surprise okulabika nti omuntu akigwamu nga onagamba nti surprise tumuyimbira obuyimba obuliko obwa birthday akeetala akali wano SB4 media wali era mbitiibwa ebingi yakusedda gate bulweyegula tufunamu okwekanga nitulowooza abaatuuse gate bulweyegula tufunamu okutya nga mugola atuuse naye kati nga bw'omanyi enteekateeka nga bw'eri wano isanga bwakulaga nga bwenyimiridde wano nange ndi omu kwabo abagenyi abatono abayite ku lunaku luno olw'amazaalibwa ga Phina kitegeeza ki nti mu bantu ab'enjawulo banamulira be tulina mu ggwanga n'obeera omu kwabo Maama Phina basobola okugamba gwe gundi jangu naawe gundi jangu kiba kyanjawulo nnyo nyongera okutegeeza nti bwe tutunulira ku kifaananyi kiyinza okusiigirako gwatulaba nejjooli n'okuba ng'otusinzidde wana amaanyi g'owulira nkozesa nze mmaliriza okuba nga nfuna ekyemisana tumaze okifuna ebyokunywa bwebiri kwegamba nti Maama Phina ategekkedde bulungi mazaalibwa ga muwala we Phina ga leero olunaku olwaleero essaawa zino akeetalo kali wano akeetalo akali wano nga bwolaba Maama Phina ali eyo munda omuwulira bw'adduumira kwegamba nti enteekateeka isa kiri kitya tukyalikodinga enteekateeka egenda mu maaso kwegamba nti twagala tubawe feel ffe abamu ku bagenyi abayite olunaku olwaleero ku mukolo guno gw'enjawulo ndowooza owulira ajja teeka kamera teeka kamera yo kati nze ndekera awo bw'otyo ekifaananyi kireka awo bw'otyo geeti ogira bulungi kati tumulinze wano ku geeti okulabika nti ajja mwana muwala Phina ku lunaku olwaleero. This side I have my brother Kayondo Brand from Spark TV musajja w'amaanyi nyaawo. Wow, okay. This side nteekateeka eri wano okwetegekerera tuli wow akeetalo k'amaanyi the other side okay ono atuuka nguddemu oyo atuuse bw'olengera nti Phina atuuse happy birthday oyo agidde mu motoka
tutuuse nga bw'owulira obuyimba bwa birthday butandise. Komaawo mukwano Phina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Phina. Happy birthday to you. Wow, Mama is here. Wow. Otio. Happy Jewali. My sister. Okay. Yafuka sister. Yafuka sister. Aboluganda ababiri. Aboluganda. Waliwo akayimba ka Bobo ne kabatera okuyimba bakayimba batya. Gundi segwagwe mukatuli kyenyi. Yo wenda. Aboluganda okola. Tune banja ya Phina ya kwagala. Ekirabo Katonda kyawafa abantu. Okwagalana Phina kye kitugatta. Katonda abulamu Phina bali tamanyi wano mumaka Maama Phina Kati tumutwala waliwe owasayira keke. Omukyalo tabadde mwangu. Okulimba Si mwangu. Ayina amagezi galinga ga Maama Phina. Obadde ani amukanika obadde ogande ku first hotel ngolo weyitaki Dama ne kudduuka mukubidde ne muga ne Phina nze mpulira nkooyo obulamu bwange bugenda jangu nkubwira ebigambo ebinnuma ebisembayo nga Phina avaayo. Phina, I love you. Gamba bazadde nga bato tatwesimye onjagaza okuzaala mu myaka gino emito sebo owemula. Mugulu bali kyankala nawe papa. Awemula. Muvuka awemula. nenga abali eyo bampulira kale atuka kugenda endowooza surprise. Nze mbonye surprise. Deta kasara. Tusoka twetereze. twetereze Wala tukikiriza. Mbonye n'ebintu bino nze ntuyanye nze mbonye. Anti wete kimanyi surprise mu family yo. Tukimanyi. Tujitya. lwaki mujitya Omanyi. Oba abantu abakulanga banaku. otudde Alina okutula nati emukungu. kati dawaliwo kiyitawo dewali Abadde akutula. kano bakakola batya Loza oliwa. Yogire kayina zosereke. kwetuli kulada kwetuli Happy birthday! Happy birthday! Wow! This is so amazing. Yeah.
nedda esimufuna ekikola ekyo nze tobi banange nange banfuyidde sitegedde ndozi obola okuba tufaanagana olwokuba tufaanagana ne sisita banange sirina bigambo bingi byakwogeraatubuulireko bagambye batya wamma obedanda wano bali mu kwegiragira bali bakulimbye biki ebiki kati omukyalo ono ye Phina ye Phina ye sisa wange wamuwulira dda nga tonnazaalibwa nga okyali ewammwe eri mu kyalo ye Phina ye sisa wange ye fasiboni wange ye mukwano gwange ye buli kimu kyonna. Oh, and Phina gwe tuddako maka wonderful. Abamole gwe tuddako mutya ffe tuddako ono fastborn omwana gwe wazzaako okuzaala ye w'amawulire bonna mu Uganda fastborn kati netandika okuzaala ndowooza mwe nga bwe muli bwe muti abayimbi bana byabufuzi be badda ku ono ye mukulu wa misa kisemakula ono ye mukulu wa luna mubiru tumwongeremuko Phina tubuulire bakugambye batya ng'ojja wano owezezza 10 n'emeka ebintu ng'ebyo ebintu by'omumyaka oba yabaaki Phina bwewegaana emyaka sooka olinde bw'oba kubuuza emyaka n'opyuka obanga bano babitereka anti obadda ku intaneti bagamba 17 nembaga atakaddiya babitereka bawe gy'oyagala bawe gy'oyagala yejo happy birthday bagambye batya ng'ojja wano mbuki nina nembadde nkubya amasimu nga tebagakwata kalina gwe bagambye mulwadde speedi ogenza okutuuka omula sibitegedde ogenza okutuuka ng'eggulu lyeggadde lyonna ekiwokyogera mu ggulu bannange muli wano bantu bangi ne mama ne wamutwagala kikulu kyembasaba nga we mujja wano era newoonawulira nti Phina akukubidde kasimu jangu tojja lwaye naye jangu ku lw'omukwano mwebale kubeerawo ekigambo ekyo osinzidde ku kyo kyogera kwensinzidde nti nina abantu bendabye bazadde babwe bavaawo tewali addamu bajjukira naye kati saawa zino mwenna we kubawaawo bo wali obabeereddewo so Phina abatulaba baali agadde okumanya abantu bangi ebweru bakozesezza nnyo erinnya nze Phina ne bafera abantu nze muwala wa Maama Phina out there abantu batono nnyo abakumanyi ku bantu abamanyi Maama Phina 100 only 1% know Phina physically owulira otya okuba nti gwe Phina wa Maama Phina the name Maama Phina which is a brand name across the whole world ekisookera ddala nsooka kukyebaliza Katonda singa teyatutonda nze noono era temwanti tutegete si bwe kiri kyekisookera ddala n'ekirala okubeera muwala Maama Phina kugwe olabanga ekinene naye kunze ndabanga ekyangu sikirabanga kyamaanyi kuba kyennina kimmala omutwalo gwenkoze wali wojja n'onsanga gwe gwange okitegeera kasitoma wange omulabye nesayimo balabye ntikula wonna
amayogera Phina Achatuwa bubaka Saimo. Okuferera mu linnya lya mukadde ng'oli agamba nti ye Phina. Kisinzira bankuza ya muntu oba n'embeera eri mu nsi wesobola okitwala embeera gye tulimu yekozesa abantu. Phina abatulaba ebweru eyo bali agadde okumanya Maama Phina abantu bamulaba ebweru muzadde president w'abasawo b'ekinnansi mu Africa ne East Africa gwe wowo maama wo. Njagala otunnyonnyole how is Maama Phina ne Phina at home minus cameras minus abamawulire minus abalwadde. How is that moment nga Phina aline Maama Phina mukyala Namutego? How is that moment at home? Hey, banange. Moment ebeera etya eyo nga muli mwembi. How is that moment? Mukwano gwange, kyali wange, wakukidde ono. Kati gwoba omanyi Maama Phina ye byakola nganze omuntu tebinko kuba sigenda funa maama mulala abeera omu gwoba oba gwotegedde ki kuye oba keiza ategedde ki oba esibifa ategedde ki n'abandaba gwe newookiraba newookiwulira gwamanyi owo tagenda kunzaala bwe tuba tukoma kutwala bibyo ono ye wange oba mulalu oba muki. Maama Phina yatubulidde abazadde bangi babeera n'abaana nga sibakwano baabwe abaana ddala bawala ne bagwa ne mu bizibu nga tasobola kugamba ku maama we nti nafunye omusajja maama amulabule nti oyo mukyamu gwe maama wakikola otya omwana omufuula mukwano gw'okutuuka kwekyo? nze byange ne Phina omwana wa Maama Phina si byangu si bisesa nze olw'okuba nakuzibwa mu nnaku nesifuna bantu basobola kunkansolinga na kumbeererawo nesifuna basenga abalungi nesifuna bamaama abalungi nakula nkimanyi nti kirungi nnyo omuntu okuba n'omwana nga mukwano gwo. Nina bingi bye namisinga nina bingi bye nandibadde nesasobola bituukako. Deni Katonda najja mpa omwana ono oba owekigwirawo nakuzaala ntya kati nenfuna omwana nga ndi muto nga siri mukyala mukulu nkyali mwana muto nkyali mu mbeera enzibu eyawusigalo. Kati bwe nazaala omwana ono nemufuula nti yalina okubeera sista wange nemufuula nti yalina okubeera mukwano gwange nemufuula okuba nti yalina ye kamala byonna wange wamufuula wa Luganda wakulusegere n'akola byonna byewali osubwa. Kati netukula naye kati nga buli kyenkula naye akiraba then kati netwawukana mu ndowooza nti Phina bw'ogatta Phina ne omusamize Maama Phina akwira abasawo b'ekinnansi baawukana bali mayiro nga 8. Phina takubandeko bali mayiro nga 8. Phina akeera mu kyaki Phina akola bibye Phina mukyala wa ddiini okitegeera. Kati ne tuba nga tugatta mmeeza eno nti maama n'omwana ne buli kyemba nfunye ekinteekako stress buli kyemba nfunye ekimmenya mbeera sure nti Phina alina okukimanya nga tebunnakya. Kati ali naye buli kyaba afunye ekimumenya esimu esookera wange. Omwana atandika omuyigiza okukola nga ali mu P7 okutandika business. Bazadde batono nnyo abapulaninga nti omwana alina okukola nga ali mu P7. Ekyo ndowooza kiyinza okubeera ekizibu. Nenjigiriza omwana wange nti olina okuwa ekitiibwa abantu. Olina okumanya ennaku yo. Kati omwana wange akuze amanye ennaku ye. So bwe tutambudde bwe tutyo. Maama bagamba ekitazaala tekyala.
kiteezaala tekyala naye waliwo nampeereza wano obubaka naŋŋamba bano balinga balongo Phina ogenda kukwata otya obusawo Buganda buno singa Maama Phina babukwekera ku kye bayita legase ni Phina gwobuuza obuzaazi mwembi mukiddemu ekibuzo ekyo singa nga bukeera ku makya waliwo moment ey'okuddira mu bigere akulinyire mu bigere tobuuza mwana ono kintu kino tomukuba gundi eno ndabo kati nze ndowooza nti Phina ekibuuzo ekyobusawo bw'ekinnansi temukimubuuza kubanga obusawo bw'ekinnansi oli si ayogera nti obayibula gwana abutwala tebaituma bwetu ng'oli munnaffe kati Phina newankubadde abwa otandise Phina newankubadde abwagala Phina tabwagala newankubadde ng'abwagala nga yandibadde abuyimirirako oyo bw'aba abukoze essaawa zino Phina aba mufere taba Maama Phina era senga mpulira nti Phina alina bulanki gye yakozese mu bitundu by'ekayunga eyo ayambirako kakalaamu Phina aba mufere taba Maama Phina okiraba kati obusamize era kyebulaba nkugambe nti kiri wala nnyo Phina ne Maama Phina naye ate waliwo legasi gyensobola gy'asobola okutwala mu maaso nga bw'abagambe nti maama ne bw'aba avudde omusigale nga mundaba Phina alina bizinensi nange nina bizinensi naye ne mba nvudde mu nsi Phina asigala mu bizinensi zange kubanga ebizinensi zibaddewo okumala ebbanga amasomero agalaaniza okumala ebbanga sisobola kufa ne gavaawo Phina agalimu nga dayirekita waago si bwe kiri wooteeri zonna nga bwe tuzilandinga zonna bwe tuzizimbye Phina azirimu nga dayirekita okudduukirira abali mu bwetaavu awo wenjagala awo Phina yaba ayogerawo ekyo mumubuuze kubanga Phina bannayuganda abatulaba maama we abikoze byonna adduukiridde abali mu bwetaavu ebule n'ebweya mu Uganda n'emitala w'amayanja nga bw'abinyonyodde nti osobola omuddira mu bigere mu bizinesi singa nga Katonda bamukoowodde kati olwo wano abali mu bwetaavu Keizi afiiriddwa Kakalaamu yeetaaga okweyongerayo Seimo abadde n'obuzibuzibu bwa kino awo buuza bakubuuza so awo kukudduukirira abali mu bwetaavu ogenda tukola otya akantu kano mami bakakwata ne kagenda bwe kati kubanga bajja kukoleeza omuliro budde kuno gugende mu bbanga kati bw'ogiramu oti ati kati Maama Phina kye yakola kiri kimu yakola ssente ebirala n'abirekera ffe nze badde bagamba Saimo nze ebintu bino sibimanyi kino kimweyibiridde Phina abatulaba baagala okumanya ebirala byonna osobola obiyamba maama wo ng'avuddewo naye ekyokudduukirira abali mu bwetaavu tukoze tutya n'abalala bangi batukiikirira miliyoni 45 ezisigaddeyo Keizi wali wano wuuyo taliwo wuuyo ku mwenna waliwo abavudde ewala omugamba katujje tubeererewo ki maama si bwe kiri ku lunaku lwa muwalawe kitegeeza woba ombeererawo njagala kuba ekibuuzo kimu eri kintu kinyizanga bamuzeeyi kati maama we alina karakita akuzala bamuzeeyiwo maama we alina karakita yamukola ekimu ngaokiraba era ndoza nemukyogerako naawo enkya n'omusanga ng'ate aseka n'oyo ng'ate amwemulugunyiza alina karakita nze waliwo ekimpisa obubi naye maama namubuuzaako ko lumu edda twali ku Northern bypass eyo bagizimba omanyi ffe tukuze ne maama
tukulidde mu bantu tojja kuwulira nti Phina ayita ono nti mukozi oba ki naye nga tukuze mu bantu abangi balina bye bamukolanga nemugamba naye maama oyo omuntu omusobola otya nze nga sisobola kubeerawo waatali nagamba olaba oyo mwana wange Phina teweerabiranga ekintu ekimu omuntu kyakoze n'okulembeza ebintu. Thank you. Omukyala kyeyaŋŋamba saddamu omusobya ye ansinga ku bukulu kitegeeza watuukidde okuzza omuntu oyo eyamukosa ayina kyalaba oba ayina kyeyayitamu n'omutuulye nga eitha nali sinazaalibwa obanga entegera yange yali nali sinategeera kitegeera ng'agamba SB4 oyo mulaba SB4 yambeerawo. Phina abantu abali ebweru balina ekifaananyi kirala nnyo about embeera nti Ibura akeera ku makya Maama Phina n'amuwa essente miliyoni 20-15 nga jjo lyabalamu wano Maama Phina yangulira essimu empya brand new iPhone. Era nkiddamu ne wano nze we bankwata ku poliisi essimu zange baazitwala nembeera nga ndi off air okumala weeks 2 Maama Phina nga noonya tanfona era omuntu yasooka okunkubira yali SB4 ng'akubira witness nga idris tali mu ggwanga nangamba tukunoonya tetukufuna mami abuuza buzibu ki abiraba ku social media so bwe nagamba Maama Phina nti sirina ssimu yambuuza ebibuuzo byali 2 oliwa kyekibuuzo ekyali kisooka ndi ne mu tawuni ekibuuzo ekyokubiri simu zange ne iPhone simu zakusiba okwetaa nti mami kakwate iPhone ne bangulira iPhone eno latest model era essimu yo nagifuna saawa za Maama Phina yankubira essimu saawa za 12 nga amaduuka magali ku Sande ku Mande saawa zaali 2 ez'okumakya ng'essimu njirina mu 5 Phina abantu ebweru bwe tubagamba ebintu bino Maama Phina agulidde Ibula essimu ya miliyoni 6 Maama Phina agulidde Ibula emmotoka agulidde SB4 emmotoka aserekedde abantu amayumba akoledde abantu azimbidde abantu ebweru alina baasomeseza ku university nga talina bwamuyita n'atikkirwa Makerere semester zonna n'asasula amusasula ya kosi waaka ne be yaggwa n'addamu n'abemusasulira Phina abantu ebweru baga nti olaba Maama Phina akeera ku makya n'awa Ibula emmotoka empya ttuku n'amugulira essimu najjanjaba mukadde we najjanjaba abaana be naye n'amuwa essente olwo Phina ye ssente awugamu mpuge bamuterawo ekitanda kya ssente yebakugamba balowooza nti kati ffe olaba tutwale ekyo ekikanga kati olwo gwe nannyini linnya nti Maama Phina ekintu kiyinza kinyona otya munnayuganda okimanyi nnyo nti ssente gye beekoledde omanyi negye bakuwadde negye bakuwadde kati nze njikuliddemu ng'oziraba nga nziraba naye embeeraawo nabeeraawo nze natandika okukolera ku mutaasa nga mpangisa kuva naye ng'ebigambo bingi oyo mbega kino abeera atya mu ffe mmanyi abamu mumwe babakubira nako ne babagamba Phina ali ku mutaasa bamusimbi bamuplantinzeewo ya ne mama mubini ngagamba mutaasa kafeere wamanyi kitegeeza naye kati nedduuka eryange kuba ntera okugjawo ebirala si kikulu naye ntera okugjawo maama wo waaba alina zize kola ezizo okimanyi wenna atunuliriza maama mwenna ngenda bawulirako ennugu eno nja kunyigira emitwalo 2 maama gyagenda okuwa omwami oyo naye nga ani gwe yali awaddeko otegeera njanyigira nja nyigira maama maama lwaki bamugulidde emmotoka okitegeera anti kati kyosooka okutuulira oyo mukyala yazeekoledde togenda mutegeerera ekitegeeza essaawa yonna naffe otugulira wemba nzikoze keizi wemba ntudde nenkola lwaki keizi onkubira noŋŋamba nti mwanyinaze nina ekizibu njagalayo akamotoka okuwaye kyenkuwadde kubanga nkola nze natandika n'omwana wange ono nga yatandikira wano Katwe mpozi dduuka babayitani lyaliawo ku byandaala n'atandika ng'ali mu P7
ne tutandika ne miliyoni ndoza zalinga 2 nga asoma ku Pink Hill awe Kawempe n'avaawo n'agenda buddo S1 ng'akola nga bamuwayo weekend ng'ajja n'abala ebitabo bye n'abanga asobola okuvaayo tebamukwata child labor nga lwani akwata bano be bakwata kati n'avaayo n'ayingira ne mubuzi oyagala kukola kitandika okugenda e Dubai nga tusuubula ffenna natandika okusuubula n'afuna edduuka mu ttawuni eritunda gomesi naye natandika okutunda gomesi n'avaayo nanga nti kati mami nti neetengeredde ngenda kukola okusuubula amasimu mbe nga asobola okutunda amasimu n'agula mu myaka gye ng'olwo ali mu S4 ndowooza ali mu S5 n'akola edduuka ku Mutaasa n'atandika okusuubula ebintu bye n'aggulawo akawunti ye ne tutandika okuttunka naye akawunti ku akawunti ng'olwo mubisanya tubisanya kati ngula wano agula wano bagagga kwagalana baavu kwewalana kati siina kipya kyenkolera Phina ate era ne bwe mba mpadde Simon awira nti Simon bamuwadde miliyoni 5 tazimba mutima okitegeera ne bw'aba awulirambe gungu tazimba mutima olw'ensonga nti waliwo abantu abayamba abantu ng'ate abaana be bali mu mbeera ki mbi nina omukisa nga nzima Phina nti nzadde abaana bangi kale naye Katonda ampadde obusobozi omaintaininga abaana abo butajula nemba nga Phina tasobola kukeera ku makya gamba nti kale mami yalunga wano n'ayamba ibula n'agwira esibife motoka n'agamba kezi n'amuzimbirako ebyo nga tabimiisinga kubanga byonna abirina otwogerera Phina alina amakage ageetongodde agasinga n'aganga alina bizinesi ze alina amayumba ge kati era nemba muwadde akalabo yensonga laki nalemesebwa bino ebya basidi kuba ffe twakula tuli banaku tetumanyi basidi nga mbuuza ngenda muwaaki ola mbadde nkasimbamu Saimo nakutereeza mama mugambe ye ebigambo Saimo wano ojja kuvaawo nga tolina kyolina Saimo njogedde mazima naye mama mugambe ye ebigambo nga omuzadde olwawo bagagga kwagalana bavumpalana mama mugambe ye ebigambo ku TV kankuyire kantu owaayi yogera mama nebikubula naye musuubiza okumiirinya ensobola omugamba thank you talina lunaku lwaligamba nti Phina avudde mu bantu bange teruliyo mwenna manyi mwenna muli wano siri bavaamu n'abo abali ewala sijja n'abaana baffe tubakuza tubagamba gyemuli nkulaba ekikoma kuffe Segwe alina ekibuuzo mama otugambye ebyamasabo Phina tebimukwatako kati Katonda akujjuludde oba pulezidenti obulekeraani mwana kigwotunulidde mu baana boti yasobola okukwatamu nze nalondebwa omwaka gwali gwa 2004 okwira abasawo b'ekinnansi 2004 bakitegeera kati 2004 nali nkyali nno mwana muto kikwewuunyisa mpaka kati essaawa zino nkyaliko simanyi lwaki kwendi ate era seerondanga kugamba nti neeronze nalondebwa Uganda yonna tebannonda nti obukulembeze bwange bwansikirano nga byendaba mu ggwanga obukulembeze bwange si bwansikirano emisambwa bwe gikeera ku makya ne gitta ne gigamba nti tukukooye tuwadde nga Saimo kuba Saimo otunula emmandwa okiraba nga Saimo asikira okimanyi nti olaba n'otegeera olaba kati wana balina empewo mbalaba kati okiraba kati emisambwa ekintu kye bayita okusamira ekintu kye bayita obusawo ekintu kye bayita obukugu si gwa kyeteekamu senga kyali nti mama Phina nkyeteekamu senga nakivaako dda kati si kya Phina nti olwokubanga Phina bwe naafa Phina asikire emmandwa zange asikire obusawo bwange bayizawo nnyinza n'okufa ebulenga ne wasigalawo ne wamala emyaka ndowooza nga 10 nga tewaddanga waakola busawo bwa mama Phina ng'abaliwo babbirawo buki
be bantu batusanga nti baali basamize nga bakugunga b'amaanyi naye bwe baafa obusawo ne bufuluka kati aligenda okusikira empewo zange ayinza okubeera eyo mu myaka nga 5 era bwe mba nfudde abasawo batuula ne balonda omukulembeze waabwe ne bayita mu mitendera ne balonda omukulembeze waabwe abatwala so si Phina Phina ye kyemukuutira mwana wange kyekuutira ensi eno nga bw'ogiraba abatulaba ku kamera kuno musibirire sooka olina okwefuula atawulira Uganda lw'osobola ogiwangula olina okutwala ebintu byonna nti byangu mu nsi muno ebisigadde byonna bisobola okuyitako gwe n'osigala nga oli w'amaanyi nga bwe ntera okubuulira nti Phina toyambuka todwaguuka kakkana ensi yo eba erina bwekutwala mu bulungi bwayo okusinga ogamba nti kakalaamu anvumye katutunke naani ne kakalaamu okiraba sigala ng'okola ekintu kimu kasoba ng'olina omukisa ate omukisa ogulina si bwe kiri omukisa ogulina kati byebisiga byokka byenjagala deni n'okuba ng'olina respect ku mwami wo ng'olina empisa ew'omwami wo oyagala famire y'omwami wo oyagala abantu ate byo birina si bwe biri kati ebisigadde byonna ze sina kyenyinza kubuulira Phina kuba tukuze naye kivula tweyita ba sister and sister tomugambye nti newe tuba tumuletedde era abantu abayise kyekimu nga gwe abantu Phina ayinza obutabayisa bayizawo kansoka manyi ku mbeera za ikonomi eno gye tulaga eyo mama Phina ono mulaba Phina ye muntu akusekera era nze mmanyi n'omutunula ku bakozi bange ye muntu ayingira najjanga wano kubajjawo kyalumu buli mukozi ne yeenoonya yekka ekitateredde Phina akutunula butulize mu maaso n'omanya nti Phina ngambe wano nsitukewo nveewo nkole bwe nti ate nze kyesikola ki kati Phina ndowooza nti olugendo luno oba oluyingidde olina kusooka kukkakkana ayina tempa kukkakkana lwojja okusobola obulamu bwensi lunga bwola kimaama kyo bwe kiri ate ekirungi gw'osomyeko nyumunguzidde omanyi ekikolebwa omuntu eyasoma ate asoma kiyitawo oba okiraba so ani gwosaasira wasoma naye olimwaza mama tusale keeki ndo tusale keeke tusooka mwekirabo mweze n'ebirabo tusooka birabo bakeeke tusooka ki neze tusooka ki kati gwazokka bekirabo ate osaba change oyawuzemu emitwalo ebiri ogabeko omukwano ogwaddala kwata kakalaamu jangu wano bakakuba jangu okuba tekakanga kawesibifo kakalaamu sayimo jangu okuba akantu okanyigawa naye ogenda katutunuzaamu yakusa wano kubanga yakakutunuzaamu ani kati ogenda bakayiwawa bakakola bweranti sokomala okukuma kali ako ke kakola katya bakola ki mama tuyimbe lumu nti happy birthday nguka batunuzaamu katunuze waggulu turn around like this kikwata kinyole nyole ngoza bwoti nyola kwata kati kwata nyweza akantu kaganye wow kakube kwa akantu wow happy birthday anti mufaanagana tuterwawula wakantu keizi kuba bifo kirisa akantu nyola kanyole wote keizi ani nyola wote bifo nyola kinyole nyole kintu keizi ani bifo akantu kaganye nyole kintu nenda koto kaluma kaja kubalula emimwa
kayuse amakambo ne ayi temunakolayo mukolo amakaga esibiva ne aniteira tebanyakolayo mukolo kukuba bintu babagabule mmwe akatulisida ekitabo kyange kinyinza okuwa kino ekirabo kyani nakyo kikyo kale kyange kankirewo ki kino kimuwe kino kivudde mu Centenary Bank oterekayo nnyo ya Centenary Bank nezi banka gazijo gazeti njagala kekeveewo I need we njagala we we kino Centenary Bank Ntebe branch corporate bebakuwadde ekirabo kino we wait waliwo ekijja wait sikeke byakuwa okiraba kino from Centenary Bank Ntebe branch corporate bebakikuwadde abasuubiro zambogo banaatuwadde abannange ali ku kyorozete SB4 Kaiza ine ekirabo okusala ki kalabo kakuba kuwadde naye tofukamidde okukinala ku mwana waani bwoti oyimirira kwani omwana omuwala akusika deni kino kirabo kyange nga kuva Maama Phina bane kanaba from okuva ku mutima gwange nkuwadde ekirabo kyange mama nkuyambeko engeri gyendi muntu wo tukisumulule eki tusumulule ekirabo kisumulula tulina ebyokulya abantu bakola nafeze nensi babira nga lwaki bakisumulula obadde ki nze kino sikirabanga obadde ki mulinda okati musembereye wakalaba mulinda basembereye musoke mukwate bwe muti nga tanababikula kanje nyaka lya zirameka enzijemba yambekawo 2 3 4 5 6 10 sikitegedde oja kitegedde mutuvuga kaize nakugamba ebintu ebyo tulindeko maama kirabo kikyakika kino tulidde ne tunywa keeki ne tugisala obujulizi n'abuwa ayina edduuka amaka gaggwa azze yeevuga biki ebyo byoko omuwadde ne kunkalu miliyoni 5 50 million obw'omutwalo 5 yes what about omwana munzikize nange Phina muwe kino kakisoke kibukale kino kakisoke kibuke muzebe mbadde siziraba kati zino baziyita 10 ate namusanda ali obadde ki zino sebo miliyoni maama nti omanyi waliwo abajjeyo ne batulangira tolaba nkona miliyoni ezi zino miliyoni 10 jasi buno nedda buno busente tubaana bunaawo zino 10 zino 2
zina 3 zina 4 amusanze ali bubi nnyo nga mwavu singa badde bulungi singa bukomeno gebaziwadde funa kyotugamba asanyala zimenya ekyo kyana kibbi naye kakati Phina olaba nze nziri wala ate byakola Utamusembeza kamera mu maaso. Utamusembera milioni 5 nzimuwadde Justi. Maama Phina wa sente ekitiibwa just milioni 5 omwana agende batasobodde jjukira nti tukoze pate tetumukoledde pate olw'ensonga kibadde kizibu nnyo leeta ekiveera ateekemu ssente agenda neddanirasaati kamuwe saati ayagala akapapula kano kaliko obubaka bwe kati twandibadde tukola pati twandibadde abantu basituka abagenda okulya amazaalibwa gaabwe ne batwala abantu baabwe Dubai ne batwala South Africa ne bakuza amaki amazaalibwa n'omwana wange yandibadde agende South Africa nakuza amaki so tasobodde kubanga nze ebintu nga bwe nabagamba ffe ebintu bya birthday tetubimanyi twakabiyingiramu kasente zino nzimuwadde afune waasobola okulaga atutwale oba agenda Dubai oba agenda South Africa oba agenda mu America oba agenda Canada agenda awummule akuze amazaalibwa omale ennaku nga agendereko n'abamawulire bannange enasana waliwo akafa akalungi sente tusobola ozirya onda botya wetega owemula. so byebyo basabo ne bannyabo nti bangi nange benkuliza amazaalibwa bangi bembereddewo olumu nali wano ku omwana wange yasoma n'akola bulungi P7 omuntu omu n'avaayo ng'ayomba Maama Phina ebiri mu ggwanga ensi ebonaabona ng'okwata miliyoni ng'ogiwa omwana mboloko yakoze bulungi ebigezo lwaki Maama Phina taddamu tumanyiira n'amira amalusu neŋŋamba esente zange zikulumira wa bwe nyamba omulema olwo n'osanyuka bwe nyamba omuguwensi n'osanyuka bwe nyamba owange n'onyiiga ogwo gwe muzimu gw'abaavu emmotoka yesineko bakyayomba nti tekisoboka nti banyiivu nnyo oziraba nga ziriwe ziti miliyoni 5 bajaga nti bicupuli naye engeri gye mmanyi okulabira sente babizeeko wano ekirabo ky'omwana ayinza okufa kakati kamera zisooke ziwumulemba kuki butuwe buliwa She's speechless. Money talks. She's a person like okuliza kuba mwoyo tulaga omwoyo gogendo tulaga ng'agenda babayibula ageragera kutokeesya obubaka bannatululu owanze nzigaba omutima gukuba tulaga omutima ogwo nange fe abayiribi banatuwulira ku mutaasa ate nga ne ibola ajjayo asagala akwatirako ogenda fulumotya abantu abeesigwa mwetuli muno tulabe gamba mwoli mwetuli okimanyi awo okutta emmotoka nnamba mu nsawo okutta ettaka don't clap your cheeks zatweyanze gekiwedde ndowooza mwebale kujja
Eggulo nayogedde ku interview zange zekola ku YouTube nengamba one day Mama Phina njabeera naye tiwayisewo ssaawa 24 kati ndi naye. How are you mama? I'm okay, how are you? Let me get down. I've been seeing people saying that mama when you get time you meet mama finally I'm here. Kati muri abashaba no ku Banton ndoza kibaluma bagenda ko kamanyi ogerera oku ne mama oli otya je ni mukwano kale mukwano abale 219 ne kati zimu ne nkulabako zikakanye ne bwe ngenda kati ne nebaka oli bulungi ole ku mutindo amina damu wano ndi mugumu nnyo era ebisigadde mugende musoma akatabo nti twayogerwako mama mpa kumikisa nkuwa omukisa somoka abalabe bo tutumuke YouTube ekubalire okitegedde wewe mami waffe agatta fenna byebyo sayima olira otya n'ebigambo byakugwako mpaza awadde omwana milioni 5 mami sente ewunya bulungi wai kakati byebyo Mama Phina kiwedde oluseke silwa plastic lugenda kubira lwa chuma steel and tube you get kantuleko ne wano Lawrence kantuleko ne wano Lawrence kino kibadde kyamaanyi kanzijeko kamera Mama Phina ampadde obukadde 15 milioni 15 mu cash ampadde milioni 15 naye nga wetwogerera nga tuwumba olunaku olwaleero Mama Phina awadde muwalawe Phina obukadde 50 mu cash ng'ekirabo kya birthday ng'omuzadde yenna awulira essanyu mu kaseera kano nga wowulira ebigambo bijja byogerwa ku bazadde ng'omwana amukoledde birthday n'okujaguza okwenjawulo olya nti omuzadde musanyufu nnyo Phina awonze takyategeera obukadde 5 mu cash mu mpeke bujidde mu box bwe buti kitegeeza nti oyo Mama Phina so muganda wange gwatulaba ku mukudu gwa fatu goberera mu mbeera eyo omugole ogutukoledde birthday ageze na mu nyumba kwebaka Lawrence ku kamera mwebaza nnyo omwana oyo akola omulimu gw'amaanyi era ekintu akikwasaganya bulungi nnyo era wali wetwogerera this side ebintu bigenda mu maaso kati nembagamba nti ate mujje ku hoteri kati we mugambe kujja ku hoteri nga sijja kujja ku hoteri mami bw'obanga oli bubi nnyo kanzije waka kati gyevula mulidde enkoko erimu n'embisi bagamba maama nti bannaffe bayinza okutulaba enkya ne bapanga ekirabo enkya olina akuyita n'agamba nkuwadde kawundu waliwo kawundo gye bagaba emirundi egya gyali ena baba faaki n'ensi kongereko ensi mugiraba osobola okufuga yonna gy'obeerwa ku ntebe roodi eyo yonna gy'owanga kimala ofuga eyo abombolodi n'obaleka bagigabenja ena kawundo n'ogwokutaano netalabika gye yalaga By the way, talk about that, bro. Yes, talk about that. By the way, tuli ku birthday onako olwaleero. Tuli ku birthday ya mwana Phina. Bambi nebaza nnyo Katonda olw'omwana ng'oyo. Bayiza abantu bamanyi nti nina omwana omu nina abaana bangi. Nina abaana bangi naye oyo abaddewo ye yakola erinnya lyange. N'aleeta erinnya ery'omukisa erifudde Mama Phina kyendi. Ate erinnya libadde ddungi nze omwana wange tujja musanga mu bbaala tolinawo omusanga sibe bano abaana basire kwini abeera ku mirimu gye ng'akola so kano kabadde kamusaanidde akalabo kano obusente buno bwe muwadde mami kabadde kalabo obusente kabadde kalabo kiki kibadde ku lw'obungi bw'empulira yaffe Mama Phina muwendo ki ogw'essente gw'ogamba nti sente nnyingi kuggwe kubanga wano oli mu kutumalamu bumazimaanyi milioni 5 nti ako ke katono kensobodde olw'ekinene oyagala muwa Bank of Uganda nze bampe emmotoka ya bukadde 7 naŋŋamba kaako kensobodde mu butono enkadde
mayinja yagamba Gye tonozanga byotalaba n'ekika kinene nnyo esente nze senga mpwira omuntu ekintu kye nandimuwadde ekimugyamu kati nga Phina ndabanga miliyoni 5 miliyoni 10 Maama Phina tofunya mimango yogera ku sente nyingi mami tunafuya sente unafuya sente ayogera ku miliyoni sente zinafuya live gamba nti agwa miliyoni ago kulowozesa abantu tuli balo bifo tumalirize tumaliriza ndowooza okay naye bwetyo tumaliriza naye akoze bwaki atya totereka busungu okukola kwa myaka ekinene nnyo egyo 5 akutte omwana ali wali ali mukuzanya na sente yakola ki